eno okutwa ku kino ewanuddemu Embwa golo 2 ku bwereere mu mupiira oguzanyiddwa ku kisaawe ekyakabaka ky'Abaggwa wa Kiso. Omupiira gutambudde bulungi lwakuba nti twafuna nnaku nnyingi zeetegeka ngeri ebika gye babisulawo obusuuzi naye lwakuba tubadde n'abasambi abalungi tugezezzaako okuwangula omupiira gwa leero. Omupiira gutambudde bulungi lwakuba nti batukedde ne batuteeba ne bafuna chansi zaabwe ne bazikozesa naye ne tukomawo ne tulwana era mulabye ekitundu ekyokubiri tusambye bulungi nnyo naye tetufunye chansi ziteeba. Omupiira omulala oguzanyiddwa ku kisaawe kino gubadde wakati w'Ekkobe ng'Ettunka n'Enjovu. Guno ogenza okukomekkerezebwa ng'Ekkobe liguwangudde ku ggoolo 4 ku 1. Gemu tebadde mbi wadde nga esoose n'ezibuwalamu naye tusobodde ogimanaginga obulungi. At the end of the day ne twetikka olunaku. Tuli basanyufu twebaza Mukama Katonda olw'ekyo. In the coming year tugenda beera bamaanyi wa nsonga first round twaviirako ku mutendero gwasooka leero tupushinze paka ku mutendero ogwokusatu kitegeeza tugenda tweyongerako buli mwaka. Ate ku kisaawe ekya Muteesa 2 Memorial Stadium Wankuluku omupiira ogusoosewo Endiga ekubye obutiko golo 2 ku bwereere ng'ate ogwokubiri Engabi Ensamba ekubye Endiga bangula Engabi eno omwaka oguwedde ku golo 3 ku 2. Tuli ba mukisa nti buli Engabi Ensamba lwegulawo etuuka wala era ebiseera ebisinga ekikopo ekitwala. Tuli ba mukisa nti Katonda tusaasidde ne tuyitawo leero tuddeyo tutereze ensobi ze tukoze mu gemu ya leero conceding goals tuconsidinze tulabe nga tusobola okwalifyinga okuva mu bibinja togenda step eddako. Ebika ebirala ebiyiseemu Effumba erikubye Enkima golo 1 ku bwereere Ekinyoma ne kikuba Endiisa golo 2 ku bwereere Omutima Omuyanja ne gukuba Amazzi g'Ekisasi golo 6 ku bwereere Enjovu n'ekuba Oli Olulangira golo 2 ku 1.